Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mugataliiko nfuufu. Bunya mu ssaati mu nkwawa bw'oti ogw'eri bugwi oyinza okwasimula n'okwatibwa n'obulwadde bw'otalabanga. Omuntu okuba n'ekiso kamu ku bubonero obulaga nti aba tamanyi kweyonja era nga kiswaza nnyo. Obuzibu buno ebiseera ebisinga butera kuva ku bukyafu omuli obutanaaba ne weetukuza kyokka nga waliwo n'ebintu bye tubuusa amaaso omuli n'ebyokulya era ng'omuntu tasobola kukirowoozaako nti nakyo kiviirako omuntu okuvaamu olusu. Oba ne masomero nosanga omuntu awunya akagwingiri akasu nga bwe kakuyingira mu nnyindo oba ng'avudde mu toilet n'owulira akasuuko kanayenda kamujju. Olusu olubi lwesitaza oba kikumalako obuntu bwo kibayita self esteem naddala mu baana. Kino kiri kiti olw'ensonga nti byonna bye tulya mu ngeri y'okufulumya obukyafu omubiri gutuuyana olwo omuntu n'avaamu olusu. Ate tekaliiko mu bwakuune bw'onoonaaba ne bw'oba akamala okunaaba era kakaba bwe kali wayitawo eddakiika ntono omukka gwo egamba omubiri gussa bulina obutuli bungi. Abakugu mu kujjanjabisa obutonde Professor David Sale ne Dr. Sidin Senteza bagamba nti si kirungi kukozesa kalifuuwa mu ngeri y'okugoba olusu nga ky'olina okukola kwe kwegendereza emmere gy'olya. Anti okukozesa perfume oba deodorant si kwe kujjanjaba obuzibu obwo naye omuntu alina kutunuulira by'alya nga kyekisookera ddala ekyokubiri okulaba ng'omubiri gwe gussa ebintu eby'obulamu. Bagamba nti ebintu bye tulya naddala ebyo ebirwawo okukolebwako mu mubiri omuli amagi, ebyennyanja n'ebirala nga n'oluusi biba tebigonzeddwa bulungi mu mubiri bye biviirako obuzibu buno. Omutawaana obuliwo nti abantu tetumanyi bbiga yabigonza otemamu ebiri n'omira kuba enjala eba yakulumya edda ati ekivaamu ate n'olema okufuluma leero bw'onyiga katimolo kiba kirala empuuta yonna oba enningu gye walidde oba bikibivaayo byonna. Wala tugamba abantu pasenteji y'ebintu bye mwandibadde mulya yandibadde nga ebintu ebitawunya nga bifunze. Dr. Sidin Senteza agamba nti omuntu alina okufuba okulaba ng'alya ebintu ebyanguwa okukolebwako omuli ebibala nga singa oba osazeewo okulya mmere efumbiddwa olina okuliirako kaamulali ng'onaayamba okuleeta ebbugumu mu mubiri ekiyambako mu kutambuza emmere mu mubiri ne guganyulwa. Ng'okozesa ebintu ebyanguya emmere okufuluma mu mubiri mwe muli kaamulali nga buli w'omala okulya emmere ofuna kaamulali kubanga aleeta ebbugumu eriyamba oba enzymes eziyamba okufulumya emmere eyo. Abantu basaana okwegendeza kibaba balya mu lunaku era byolya teebereza bwe bijja okuvundiramu era bw'ojja okuwunyanga byo. Agamba nti si kirungi okutabiikiriza emmere olw'ensonga nti buli kimu kirina enzymes ezikikolako okusobola okugonda era nga singa eba tekoleddwako bulungi n'esigala mu lubuto evunda olwo omuntu n'afuna obuzibu buno. Ennyama mu bijanjaalo ate n'anywerako soda byonna nga bigenda mu lubuto lumu ate n'ekyeggulo n'alya kintu ekimu ne ku makya n'akeera n'alya akatogo ak'ebijanjaalo mu nnyama kati ebyo byonna biba bifuluma birina okuyita mu lususulo.